Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala waliwo omukyala yambuzizza ekibuuzo nti kiva ku ki okubulwa ebbugumo. Yabuuza nti kiva ku ki okubulwa ebbugumo. Ebiseera ebisinga abaana abawala oba abakyala mulina ekizibu ekyo eky'okubulwa ebbugumo wansi mu bukyala bwammwe wamu ne mu magulu oba mu bisambi ate nga kiba kya bulabe. Kibi nnyo omukyala okubeera ng'onnyogoga, kiba kya bulabe kuba omukyala annyogoga abeera tanyuma era ebiseera ebisinga omusajja asobola okwebakako omulundi gumu n'atadda oba emirundi ebiri n'atadda olw'ensonga nti obeera onnyogoga obeera tonyuma. Singa obeera ng'onnyogoga kiba kya bulabe. Omukyala omuwoomu oba omukyala omutuufu alina okubeera n'ebbugumo mu bukyala bwe, alina okubeera n'ebbugumo mu magulu oba mu bisambi. Bulungi nnyo. Naye gwe yabuuzizza ekibuuzo nti kiva ku ki okubulwa ebbugumo, ebiseera ebisinga bingi ebireeta ekintu ekyo ky'olina okumanya naye ng'ekisookera ddala okwambala engoye ennyimpi kibuza nnyo ebbugumo mu bakyala. Okwambala engoye ennyimpi kya bulabe nnyo. Omukyala wandisaanye singa oba oyambadde sikaati n'ebeera ng'ekukoma mu maviivi, eyandibadde sikaati ennyimpi ng'ekukoma mu maviivi, kati ne wasigala nga yo wafuna ebbugumo bulungi nnyo. Naye ebiseera ebisinga mwambala obugoye obumpi, busikaati obumpi ennyo obwo bubuza ebbugumo mu bisambi. Kwegamba ebisambi ne bimanyiira embeera ky'oba olaba nti ojja kutuuka esseera obulwa ebbugumo obeere ng'onnyogoga, omwami abeere ng'akuddukako oba ayogere akugambe nga tonyuma. Kati n'olwekyo mulina okwegendereza mmwe abatera okwambala obugoye obumpi, kye kimu ekibaviirako okubeera nga munnyogoga. Ekintu ekirala si kirungi era kunaaba mazzi gookya wansi, si kirungi kunaaba mazzi gookya mu bukyala bwo, kibuliza ddala ebbugumo okunaaba amazzi agookya. Olina okugeegendereza, olina okugeesonyiwa, tolina kusiigayo bizigo. Kya bulabe nnyo okusiiga ebizigo mu bisambi, nakyo kibuza ebbugumo. Okusiiga ebizigo wansi eyo nakyo kiba kya bulabe nnyo, kibuliza ddala ebbugumo ddala. Olina ofuba okulaba ng'okola ki, ng'obyesonyiwa okubeera nga weesiiga ebizigo. Nkusaba ofuna eddagala lino ligenda kukuyamba okufuna bulungi ebbugumo mu bukyala bwo. Okusookera ddala funa akantu bulungi nnyo awo k'ogenda okuyingiramu eddagala lino. Funa kafumitabagenda, funako obukoola, ofune kanyeebwa naye omufuneko obukoola, ofune ne mubiri kamubiri, funako obukoola bugatte wamu buyenge bulungi nnyo. Bw'omala obbuyenga bisengejje bulungi nnyo. Kati amazzi ago beera ng'oganaaba wansi, ganaabe wansi ng'ogayingiza munda. Gagenda kukuyamba okufuna ebbugumo oba gagenda kukuyamba okubeera omukyala omuwoomu. Omanye omukyala omuwoomu ebiseera ebisinga ateekeddwa okubeera n'ebbugumo lirikuleetera okubeera omukyala omuwoomu mu nsonga ezo ez'omu kisenge. Kati beera ng'okola eddagala eryo ojja kuba oteera bulungi nnyo gwa nnyogoga. Ekintu ekirala osobola okufuna ebikoola by'amatovu n'ofuna n'ebikoola bya ovacado n'ofuna n'ebikoola bya jambula. Nkusaba obeere ng'obifumba bulungi nnyo, obeere ng'onywako. Beera nga bino byo byakunywako bunywi, bifumbe bijje bulungi nnyo. Bimala okujja beera ng'onywako. Ddira ekikopo kimu eky'eddagala ekyo, nywako akatundu ku makya ne mu ttuntu akatundu n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka, nywako akatundu, kigenda kuba kirungi nnyo. Lino ddyo lyakunywa bunywi. Ebikoola by'amatovu ogattemu ebikoola bya ovacado n'ebikoola bya jambula bigatte wamu, beera ng'obifumba bulungi nnyo, beera ng'onywako. Kigenda kuyamba okufuna ebbugumo ku mubiri gwo naddala wansi. N'ennyambala eyo kikulu nnyo, tereeza ennyambala yo, kijja kuyamba. Tereeza ennyambala yo, beera ng'oyambala ebintu ebiwanvukokko. Naddala gwe alina ekizibu ekyo kigenda kuyamba, ebbugumo ligenda kuba likomawo mu mubiri gwo. Okitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Ekintu ekirala mmwe mwenna abakyala, ebiseera ebisinga buli w'otuuka mu buliri obudde obw'ekiro ng'olina omwami wo omusooka mu buliri, kyenkusaba sooka weebikke bulungi omubiri gwo gusobole okubuguma. Kyandibadde kirungi nnyo omwami n'omusooka mu buliri, n'osooka ne weebikka bulungi omubiri gwo gwonna. Weebikke bulungi, omutwe gwe guba gusigala ebweru, naye weebikka omubiri gwonna blanket, omubiri gwo gusobole okuzaala ebbugumo, gusobole okufuna ebbugumo ng'omwami ono tannajja. Sooka weebikke bulungi wenna okumala eddakiika nga 5
nga teweebikkula, omwami ani agenda okuyingira mu buliri ajja kukusanga ng'obugumye bulungi nnyo. Bw'otyo bw'oba okola ng'omukyala yabuziza ekibuuzo kino. Kambawe WhatsApp namba yange, musobola okumbuuza kye mutategedde ku eno vidiyo yennyini nja kuba mbaddamu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nyongera okubannyonnyola singa munaaba mulina kye mutategedde ku eno vidiyo. Bwe kityo bwe kirimu balikubira ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi, mweraba.